Lero ennaku z'omwezi nga 3 January 2026. Koze video eno nga ndi munakuwavu eri ekibiina kyaffe ekyenaalemu. Natuukirirwa ne baŋŋamba nti nze agenda okukola interview ne president enkyanga 4 okurepresentinga abantu ba TikTok. Kyannaku kibanzigyeko ne bateekako kasuku. Ne batanzirira. Tebanziridde. Ne mbakubira amasimu. Babuuza ate lwaki nze banzigyeko. Leero wentegedde nti NRM ekibiina kyange kyenjagala ennyo kirabika tekiri waadinga bakyagala. NRM erabika teyagala bagibeererawo, teyagala bagyagala ku mutima. Ekyokuteekako kasuku ku interview si kyekizibu, naye banzigyeko, tebankubira, b'amasimu gaabwe tebagakwata, aba State House, ng'ate project ey'oku interviewinga president bantuukirira basookera ku nze. Kinnenyamizza nnyo era wadde mwanzigyeko ku interviewinga president nja sigala nga ndi NRM naye mu bulumi. NRM twagala ennyo abatwagala. Eriwo abaana bangi abali ku social media kuno abadde mu campaign za president ez'enjawulo okuva we zaatandika, abatambudde ne president, bakadde b'NRM ababadde naffe ebbanga lyonna. Tetubasuula wabbali kubanga abo be baagala ekibiina kyaffe ekyenRM. Ne bw'aba tamala emirundi junior mumpisizza bwe muti ne tutuuka ku last day ne munzijja ku list interviewinga president nga mwali mwantuukirira musajja wattu ne neetegeka. At the last moment you disappoint me. It's not good. Have a nice day.